eziyiwa wano. Bw'otunuulira entuumu za kasasiro zino ennaku oyinza okukwatira abasula okumpi wano anti anaatera n'okubatuuka mu bulevu. Kino kiddiridde abayiwa kasasiro ono okutandika okumuyiwa nga basemberera amaka gaabwe okuva mu kifo ekituufu we bateekeddwa okumuyiwa. Abantu bano batubuulidde ennaku gye bayitamu olwa kasasiro ono. Embeera tuyitiriddeko tunula kasasiro amazzi bwekuba bwetonnyamu gakulukuta ne gaddawo ne gawunya. Nampisiza bubi nnyo era ndwazizza okuwunya ne mu buliri ne mu mmere wonna ndwazizza omubiri gwonna sikyali namu ekiwanga kino sikyali muntu. Tebiri kasasiro wateekwa kuyiibwa biri mu kkubo eritwala kasasiro ate ekkubo olitandikira okuva ku kkubo eddene mu maaso g'omukyala Namazzi. Batuyambe ne musawa Isaiah bakwate emmoloka zisinde kasasiro ne tulina oyinza kuliira mmere embeera mbi nnyo ensula ziringa enswera. Zitandika okuwunya ffe tukamere kaffe tekakyatuwoomera. Abantu bannange babi nnyo ngatidde n'abantu kubanga bannange tebandikoze ekyo. Kati site kanso oyinza otya okuŋŋamba ejje kasasiro muyiika 8 eri emuleese wano mu maka g'abantu. Kati balabudde bekikwatako okusitukiramu bagogole kasasiro gwe bayiwa mu maka gaabwe nga tebannava mu mbeera. Tusaba tuyambibwe bwe tuba tetugenda kuyambibwa ate bwe tuneekalakasa kijja kuba kibi nnyo kubanga abatuuze babadde baagala na kujja kutema kkubo. Meya wa Central Division Fred Watannava bano abagumiza ng'ekizibu kino bwe bakimanyi era nga bakisalira amagezi. Ekyamazima embeera ya kasasiro yo etutabuseeko mu kibuga ky'Emityana gye tuyiwa kasasiro nayo waatabuse. Wabula agamba bakyalina okusoomozebwa kwa kasasiro asusse obungi mu kibuga kyabwe. Tetwawuliddemukko mpuliramu nti waliwo emmotoka ezireeta kasasiro nga zimupakidde motoka nnene ne zimuyiwa ku dumping site. Ekyo kiri mu kinoonyerezaako ne dumping site eyo tukyanoonyereza baani abo batuga waliwo emmotoka ez'akasasiro ezijjayo kati neyo dumping site naye ejjudde eti ebooze. Kasasiro obutayoolebwa kukyali kusoomoza kw'amaanyi mu bitundu ebiwerako mu ggwanga.